The Newsroom, where untold story is revealed. Kitalo nnyo eri abantu oba oli abo betwesiga abandi badde bammenta abagenda mu maaso n'okubeera nga batuliyowa emyoyo kumbe ng'ebintu bye bakola mu behind the scene munnange byesittaza era nga tebyegombeka wadde sekinnoomu ali eyo tayinza kwagala agenda maaso nakubeera nga abiwulira ebyamabi bino bivuddeyo Pastor Aloysius Bugingo kwoteeka mukyala we amanyikiddwa nga Susan Makula byonna bye bagenda maaso n'okubeera nga bakola ne bireetaawo okubeera nga munnange bawukana wulira eddogo erijjudde mu bino nabyo byonna nkugambye bitiisa byombi kuleetedde ngenda kuwa akatambi kaneeno ke tugenze maaso n'okubeera nga tufuna oba oliawo mu bubba kogenda ogenda maaso n'okubeera nga owuliriza naawe okwate ku ttama ogambe nti weewaawo ensi yagenda dda maaso n'okubeera nga munywanya ate efuuka bweti njagala onzikirize nkusabe n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu video soko gimpereka like bw'ogiwa like ojjaba ogiwadde muliro ogitambuza otuuka ku buli sekinoomu ate era mu ngeri y'emu nkusaba munnange gwe atana subscribinga ku Beyond the Newsroom osooka osubscribinge tusobole ogenda maaso n'okubeera nga tweyongerayo nzikiriza nkuwe audio eno tugende Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. N'okubeera nga owuliriza ensonga omwana asome Bungereza mugjeeko school fees bategere nti olina amaanyi. Teddy n'atwala omusango ku polisi y'e Kajjansi oba y'ekibuye y'e Kajjansi nga Bugingo agjeeko obuyambi bwe yali awe ewaka. Makula n'agamba Bugingo kozesa amaanyi go oyogere n'omulamuzi. Abasirikale ne bajja ewaka ku kapaatulo akamotoka ka paatulo ne banona ssente bwagenda okera ku makya omusango gukyuse mu kwokya Bayibuli. Bugingo yayokya Bayibuli. Waliwo omuvubuka atambuza ngatto tamanyi na luzungu mu kiga n'akuba akafaananyi ng'okuteeka ku Facebook n'agamba tuzokyezza. Bajuniya bwe baabirabira ne bagenda mu kooti ne bitambula nga bafunye linking tuzokyezza Bayibuli. Bwe twatuuka mu kooti omulamuzi w'ennabweru ne bakwata Mutebi Nanyi Field ne Simon Watch ne batwalira omulamuzi sente n'asala obuyo omusango muno bagusazizaamu oba Matova agenda akola apiiru ne babyongezaako mpaka ku Independence Night Bugingo twalina ekivulu oba okusaba ennamboole bagambe nti Bugingo awangudde musango abasabi bajje bangi. Ebigambo bikwaza ennaku omusajja mukulu amanyikiddwa nga Uncle Bin ayogera ebyama bino byonna mu butya Bugingo bwe yagenda mu maaso n'okubeera nga yeefuulira mu kiyala we Teddy Naluswa era ng'agamba nti byonna brainstorm waabyo ne yabiri emabega ye Susan Makula. Wulira kino kye baakola n'okutuuka okwagala okubeera nga basaanyawo obulamu bwa musajja mukulu ono nenga bakozesa ono nno musajja mukulu eyakafe yali driver we Richard Muwumza. Wuliriza ebigambo bino mu katambi kano ojja kumanya nti ensi si nnyangu. Nalimba manyi n'omuvuka gwe bayita Vuki bagezaako mutta nga Richard yagenda omutta nga bagenda mutomera afe nakyo desi naye nga amazima omusajja ajja ne yeetondera Bugingo nti nsonyiwa saakubye kafaananyi kuswaza nsaba kunsonyiwa nze n'amugamba nkusonyiwe. Pastor Mutawa ali ejjinja ye yakwata ssente naawe omuvubuka ano n'amafuta. Bino byenjogera bya ddala si byogera lwa bukyayi. Nze nkugambe bwe mba nnimba Mukama to omwana wange. Bugingo najja ku kitu n'agamba nti yeetaayo kyanga ku Bayibuli. Kati nkulaga ebya public ensi byemanyi ne sijja kugamba ebyange ebya inside ebirabikako. Kati wali agalagula butwa bonna obatte Pastor Bugingo embeera gye nalimu ewaka nenga omanyi okunyigiriza nogaba kanyenga obutwa tuffe ffenna lumu mpone embeera eno
naye nali mmaze ozaala ne ngamba sijjaleka kikolimo ku nsi omwana wange abonebone kanziruka ewaka ne nkwata ekkubo ne nziruka ewaka nga sisiibudde Makula nankubira essimu nali ku Jumia nga nguze safe border yange nanjitaka mu safe border ekyebando nentako kuvuga border nengena newandise mu Jumia ebugoloobi Makula nankubira essimu nga ndi ku Jumia nangamba jangu osebule muzeeyi otuse buddusi boba muzeeyi akwongeza sente otuse kakadde kamu n'ekitundu kuba nali nkolera emitwalo 5 ku TV ne radio byonna wamu nga nkola program 3 nangamba muzeeyi akutadde kakadde kamu n'ekitundu komawo ne mugamba sisobola nangamba kye kikuddisiza ne mubulira byonna nangamba jangu tukwetondere tukusasule ne mugamba nga nabeegayirira lumugendo okunsasula kati kakati yawo wennyini musajja mukulu ono attotola akawonvu n'akagga ekyamazima amatuufu wano we tusaanira okubeera nga oba oliawo tukikwasa nnyo omutonzi atusobole otusobozesa okuyita mu mbeera eyeefaananyirizaako ate ng'eyo bwetyo awo wennyini njagala okujjukiza nti olunaku lwajjo yabadde eddwa ya omugenzi Muhammad Segirinya eri Kaddugala mu bitundu by'e Masaka era ng'ekibiina kya National Unity Platform butereevu nnyo kyagenze mu maaso n'okubeera nga kikiika era nga omuwandiisi waakyo David Lowes Lubongoya kw'oteeka n'akulira ati omusajja n'abavubuka wali eri ku Nopu amanyikiddwa nga Nobian Leo Babukeni kw'oteeka abakulu ab'enjawulo mu kibiina kino ekya Nopu era bwe biti bwe byagenze mu maaso n'okutambula ku sayidi yaabwe. Ndowoozi David Lowes Lubongoya mazisa abawandiisi wa National Unity Platform tuziwa olunaku olwaleero lwaffe nalina okukiikirira pulezidenti waffe w'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert wamu n'abakulembeze bonna mu kibiina kyaffe olw'omukwano eri muganda waffe yatuva ku maaso naye nga teyatuva ku mwoyo tumulowoozaako nnyo buli kiseera Honorable Segirinya aranjulira nebuli yakyogerako omukwano gwe twalina muganda waffe oyo so newankubadde byonna badde bigenda maaso naye nga tulina kulaba nga tuli olunaku olwaleero kusalira muganda waffe oyo n'okujjukira emirimu gye emirungi mulidde abantu bonna beesimbye mu kawempe ne baba NRM bagamba baagala kwongereza emirimu emirungi Honorable Segirinya yakola n'olwekyo kitukwatako ffe nga ffe n'abakulembeze bonna okulaba nga legase oba omugenzi Honorable Segirinya bye yakola tubitwala mu maaso. Twagala kwebaza famire maama, twagala kwebaza abaana mwebale nnyo okuguma mwebale nnyo okusigala nga muli wamu era kyetubasaba mugende mu maaso mukwatagane mu buli mbeera yonna yonna tulabe nga ensonga zonna tuzitwala mu maaso. Naffe ng'ekibiina kulidde akasonga ak'abasiibi abajja kuba basiibuluka katungereko emitwalo 3 sebo imaamu ku nsonga eyo. Ebyo nno byadde bikyali awo jjukira nti ebintu binene byonna byabadde matankane nga mpale z'Abaseveni olw'ensonga nti kumpi ddwa zabadde bbiri ezagenze mu maaso n'okubaawo nga kino nno okusinziira ku Sheikh badde atuttemu omukolo guno agamba nti kino kyavudde ku communication eba ku ngeri gye bagenze mu maaso n'okwogeramu nti abamu essaawa z'ababuzaabuzizza abamu babagambye essaawa 3 abalala 8 ebintu ne bibeera bwe biti kaakati waliwo nno nayogeredde Nuupu ebiwanvu ebisongovu ng'agamba nti over billions 8 ze mwakafuna apukyanga muyingira parliament lwaki temusobola nakukwatako yadde school fees kino nno njagala okubeera nga nzijukiza bannayuganda nti ababaka baavayo ne bagamba bakusonda buli omu bamusaleko emitwalo 3 nga ziri mu miliyoni nga 15 ziweebweyo eri famire y'omugenzi Muhammad Segirinya ekibuuzo kitwagala okwebuuza nti sente ezo tezibaweebwanga oba bazibawa then n'ekirala nti kikakatako nnyo ku gavumenti ogenda mu maaso n'okubeera nga omubaka yenna singa abaafiiridde mu office balina privileges ze bafuna era nga ne Segirinya tukakasa nti yazifuna kuba yali mubaka wa parliament era nga bwe bakolera families endala ne bano bagamba nti n'omwana Nagirinya badde alemyedde waka nga atadze ku ssomero olw'ensonga nga tebalina sente yadde ey'ekitabo ebya famire ya Segirinya bwe bityo ate bwe biri kasooka enkweko kati ne ku video eno obirabe amujjuludde nga Mungu amujjuludde kubanga genda wana abaana babadde banoonya school fees nga Nagirinya atudde wallahi wuuyo ajulire
olunaku lwazzeeyo ku ssomero ninga abantu abali wano abakyankalanya famire eno n'okwonoona buli kimu wallahi balina obuwumbi 12 bwe bakafuna mu myaka gineena naye ng'omwana oyo atudde ne bajano ne bafuna ebifaananyi ne bagenda ne babitimba ku mitimbagano okulaga nti bantu balungi. Basiraamu twekube emitima, nammwe bakulu baffe mwekube emitima. Nze olwaleero mmira eddagala buli lunaku okuwangaalawo lwatiya gaasi na komera na biki bye twayitamu nekiruma. Abakyala beeyawudde onoomulaba mwenaalemu onoomulaba eri ne baatuula wano mu lujjudde ne basaba mukulu waffe nti billabo oba okakasa nti Segirinya abadde muweerezaawo nga mulungi, tukwegayirira tuweeyo omukisa gumu tukozese ekisanja kino tusobole okweddaabulula. Bo be baali bamanye ennaku yaabwe ne Allah waabwe wallahi yakibamma. Naye Mungu nga bw'atali mulyaza amaanya olunaku lumu insha Allah ajja tusasulira abantu abo. Musajja mukulu ono ye agamba nti Kyagulanyi ne banne ye bannanfuusi nnyo nnyini ddala, era ng'agamba nti talabanga bantu bannanfuusi balinga bantu bannuupu. Ebigambo bibyo mubyerabireko. Si kye twandibaagaliza ne tusaba Allah obubi bwabwe abasasulemu obulungi, abagonze mu mitima, abafuula abantu abajjukira ababa bakoze ebirungi. Omwana oyo luwemba luswa ne maama bamaze emyaka 4 nga wallahi maama yebaka mu ddwaliro nga luwemba yaleka emirimu gye kulabirira muganda waffe. Nakusaba tuyambe tubike ebiraka ebbanga lye tumaze nga tetukola mu Buganda. Obunnanfuusi obuli mukulu wange ne baganda emikwano gy'abamwetoolodde nze ng'omusijja kutya boogerako because tabukoze kwono tabukoze ku Segirinya yekka, ffenna butukozeeko nga nange mwendi. Nze bwe nafunye kadi ya Segirinya nazze ku dduwa ya muganda wange bwe babeeranga e Nairobi akasimu kaavuganga ne mbaga okulinnya nzije wakiri kampeereze kuba temwetaaga nze mwetaaga buki buyambi, era tebandimpandiikidde singa saali wa mugaso. Maze ebbanga nze teri nkumwa mmanyi, sibeera mu mawulire ne bwe munaddayo ebifaananyi mujja biraba kuba mbadde mulwanya ebbanga lyonna. Naye ekinnumya olwaleero bwe bunnanfuusi famire eno tugireka wano olwaleero. Imagine Mungu bana tubagenda beera batya, sipiika mumuvumye, mpuuga mumuvumye, buli muntu abayamba mumuvumye, ne bwe balemereddwa school fees mpuuga ne sipiika be baweereddwa omwana oyo. Kati mmwe mwagala bayebazaani? Bwe tubadde tukola miitingi z'edduwa abasajja abo tubatuukiridde wallahi ne batumma ssente nga balina obuwumbi 12 bwe baze bafuna nga sente za muyi wa musolo ne bayimirira ne bavumirira munnaabwe mbu yabba 5 bo obuwumbi 12 bwe balya buva mwani. Bagakawadde begakawaza bagaziiza ensawo zaabwe bakyusiza obulamu bwabwe nga bali ku musaayi gwaffe n'entuyo zaffe ffe tetwalwanirira kuba bulungi. Nze emmotoka yange eri mu Arua ne leero bwe baali bajjayo ezaabwe eyange bagirekayo ne bafuna ne compensation ya $10,000 ku zaabwe eyange ne bagirekayo nenge emmotoka eyo yali ejja kawuma mu mmotoka. Muddeyo mutunuulira akatambi k'MTV akakwatibwa ku ssaawa eyo nga nwana okujja kawuma mu mmotoka. Bino ffe tetwandirabise mu kamera na mu bantu na kubibagamba ne tukoye obunnanfuusi. Bannakawempe mbasaba amuntu yenna ng'ova Kawempe wano mbasaba nga mbeegayirira wallahi tukomye obunnanfuusi. Abasiraamu twekaabire n'ekibiina kye tubadde tusigazza abasajja nabo badikiteeta bali eyo beeyongeza buyinza gye tubadde tusuubira nti alhamdulillah obayo jjeema eri bulungi. Olwaleero ejjo bafulumiza ebbaluwa bagenda mu myaka 8 nabo bakulembera nabo. Tuli ku Beyond the News mu BTN Media, nze Deni yakutuusaako ensonga banywanyi zibadde mpanvu okutuuka we tutuuse. Munzikirize mbateere wano mbagaliza ebyo bye munjagaliza. Ensonga nnyingi ze tugenda maaso n'okubeera nga tukolako okuba nga twagala okubaleetera wabula muwekuume nnyo nnyini ddala.
Beyond the newsroom, where untold story is revealed.